tukulisaayo nnyo muganda wange mugulire eryo lye tuva okulaga eri abantu bonna bonna omanye ekirwadde kya covid buladi wange kyeyongedde kati gwogenda okuwakana bwoti ng'osose kumala kwefaako masiki eno buladi wange kifuuke ki engaboyo engalo zino teweerabira zinaaba ate muganda wange nebitangawuzi biremoni ebyo tobyerabira bagita podium yaffe ey'olugambo Simon Munene omukibuga ndiwo ne Martin Dijo until sawa 2 tugenda kuba tukutwalira ddala tukubuulire ebintu nga ebitambudde mu nsiike y'ebyabayimbi ogamba otya Martin andi bulungi nkulisa bona bagize okukola ero news esaze no liwaka kubanga ne kafyu corona wabanga komiyo na amaanyi kiba kitegeeza kafyu bagenda kola ki kumiyumyula ndaba byonna gye balaga tubeegayiridde kafyu bagenda kuddamu okumiyumyula kitegeeza nti myuka mangu otuuke naye nga mbeebaza ababeera ku podium baga nti nedda saawe mukitu tegeeza neighbor tuzze nago mu bujjuvu kituufu Martin Dijo njagala tandikira wenyini olunaku olwaleero genda maaso tetukumye lwaleero kukyagenda meya waffe olunaku olwaleero municipal council zonna Kampala division abazisumuusa zava ku division ne zifuuka municipalities kati municipalities zonna ez'omu Kampala ziri 5 Central Nakawa Makindye ne ngambye Central Nakawa Lubaga Kawempe ne Makindye ziri 5 balayido nakolwaleero balayido nakolwaleero bano meya batuufu nno bano be bameya kati bali ku ddala ya bameya kati bali betwalaze jjo babeera basente berakwata abantu babayita bameya bafunanga 18 omusaala ne banera bafunanga 18 eswaga libadde emakindye